po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu okufulumizibwa olunaku olw'eggulo, mangi ku masomero agabi ku by'obudinda gakyali mu kuyisa bivulu n'okwebaza Katonda olw'okubasobozesa okutuuka ku buwanguzi buno. Wetuukidde ku ssomero lya Precious Kindergarten Katooke Wamala ng'abayizi, abasomesa wamu n'abazadde baabakanye edda n'emisto gy'ennyama era nga banyeenya ku gali b'enjole. Abayizi 25 ku ssomero lino bayitidde mu ddaala erisooka ate bannaabwe 10 ne bayitira mu ddaala eryokubiri era batubuulidde ensibuko y'obuwanguzi bwabwe. Emyaka egyo gyonna olw'okukwata abasomesa nga balungi bawuliriza ate baagala abaana balina n'okwagala okusoma obulungi. Kale ensomesa ennungi ey'abasomesa n'enkalogana ennungi mu bazadde kituyambye nga ne mukama ye mubeezi kituyamba abaana ffe okusoma obulungi. Twafunye first grade 25 abaana batuula 35 kitegeeza twafunye first grade 25 abaana 10 ne bafuna second grade. Nebaza nnyo director w'essomero lino n'abasomesa bonna mbebaza nnyo kye bakoze ky'amaanyi. Bannange olunaku lwampula essanyu lingi nnyo ate nga lya nsusso kubanga tukoze first grades 25. Ate abayizi ba UEFA Hill School ekazo nga bano bonna bayitidde mu ddaala lisooka tubasanze bali mu kubinuka era nga bano basiimye bakadde baabwe, abazadde wamu ne Katonda olw'okubasobozesa. Nga nebaza abasomesa bange abansomesezza n'empita bulungi era nga nafunye obubonero 8. Nsomera ku UEFA Hill School. Nebaza abazadde bange abansasulidde school fees. N'abasomesa bange abansomesezza era nga nafunye obubonero 7. Nebaza abazadde bange olw'okumpeerera obutakoowa. Nebaza n'abasomesa bange abafudde ennyo okunsomesa. Omutandisi w'essomero lino Bagenda Ronald atubuulidde ku nsibuko y'obuwanguzi bwabwe. Abakulira ebyenjigiriza bagezezzaako tulambula, bagezezzaako tugayidinga okuva ku Nansana Municipality wakati yetuli kumpi. Ono aliko obubaka bwawadde amasomero ageenyigira mu bikolwa by'okukopa ebibuuzo nti kino nno basaanye okukyewala kubanga kyonoona omusingi gw'eggwanga. Abaana bagezeeko basomesa ate babaleke bakole ekyo kyennyini kye bakola kye basobola kubanga omwana bw'ogezaako ate ogezaako omukaka kyatamanyidde aba agenda kukola ensobi. Ate era kubadde kusikaasikanya misito ku ssomero lya Monarch Nursery and Primary School e Kawala olw'abayizi okuyitira waggulu ebibuuzo era nga twogeddeko n'abaana bano ne basiima abakadde wamu n'abasomesa. From Monarch Nursery and Primary School, I got 8 aggregates. I thank God. Nebaza Katonda okumpisa mu P7 nafunye 17 aggregates. And I thank the Lord who has made me to get 11 aggregates. I thank God for enabling me to get 7 aggregates. I thank God for enabling me to pass. My teachers taught me very well. I got 16 aggregates. I thank God for enabling me to pass my theory. I got 9 aggregates. Nebaza Mukama kubanga nafunye 14 aggregates. I thank God that I passed. I got 81. I thank my teachers for teaching me and my parents. Abayizi 20 ku ssomero lino bayitidde mu ddaala lisooka ate bannaabwe 10 ne bayitira mu ddaala eryokubiri era abakulira essomero lino wamu n'abazadde balaze essanyu. Tuli basanyufu twebaza Katonda olw'omwanange ono yafunye 8 aggregates. Bannange nebaza Katonda. Kama mulungi omwana wange yayise bulungi bannange abasomesa bamona rikimwe balenye okusomesa. Oba nebaza Katonda kubera nti abaana bonna bayise. Sanyukire wamu kubanga abaana baffe bakoze. Where we had 20 first grades and 10 second grades. Twebaza Katonda olw'okuba nti abaana baffe bakoze bulungi nnyo era twebaza n'abazadde ababatuwa.